Donasiya bamukutte n'omusajja mu nnyumba. Donasiya akwatiddwa n'omusajja mu nnyumba. Ono nno nga n'obupalo bwe obw'omunda babwanise ensi yonna yeri mu kwerolera. Donasiya simanyi lwaki oba tayiga mu bino ebintu ebijja bimutuukako mu bulamu. Simanyi oba lwaki tatuula ye ng'omwana omuwala ne yeebuulirira. Can you imagine omuntu okukuswaza n'ajjayo n'omusaayi gwo ogubeera mu mpale n'aguteeka ku nsi oba ku bitimba abantu ne batandika okwerolera. Bannange buswavu nnabakyobo, abaana ab'obuwala bannange nga mwaggwamu ensonyi. Abaana ab'obuwala nga mwaggwamu ensonyi. Katugambe nti oba ebyobuwangwa byasuulibwa nga y'ensonga lwaki abaana ab'obuwala, abakyala, abaami, abasajja, abavubuka tebakyayina nsonyi. Gw'ogenda gamba kiva ku ki? Lwaki abantu tebakyaswala? Lwaki abantu tebakyayina nsonyi? Lwaki abantu bannange tebatya kiva ku ki? Ddiini ntono, bya buwangwa bye byasuulibwa. Tulina kunenya bazadde, tulina kunenya ani. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, ekigambo subscribe wekiri, notification bell weri, gikwateko nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Teweerabira commentinga, gy'okoma commentinga, gye tukoma okumanya endowooza yo ku butambi nga buno. Ngenda baterayo akatambi ka mwana muwala Donasiya ng'akwatiddwa n'omusajja, biki ebyavuddemu, lwaki baamugoba e Dubai, biki ebyaliwo, ye ne Big Joe baali beeyagala oba yali content. Era ki ekyabaleetera okwawukana ne Big Joe? Ki ekyabaviiriddeko okufuna olutalo ne Rama Wonders ne batuuka okwerangira ebyo byonna? Donasiya yeetaaga ssaala oba yeetaaga kugenda mu ssabo? Kyokka n'owuuyo ava eri Mbale ewasibuka amasabo. Simanyi lwaki oba teyeetambulirako. Katugendeko mu butambi ate era tubeere nga tukomawo. Gye walaga ku live ng'omaze okwebaka ku Makirini yali yaani? Empale yali ya mukazi wange. Baby Scott. Empale yali ya mukazi wange era nagiraganga n'okulaga. Timo. Empale yali ya mukazi wange. Sokomutinga baba Hassan asobola okwogera Timo. Omuvubuka. Oba nyoyo muvubuka ye yakwana. Lwaki omusajja ow'e Kampala wamukweka? Esale ludda lumu. Omusajja ow'e Kampala wamukweka. Ogwo omusiramu kiki ekikuliisa Timo sokomutinga tumanye Makirini ajja tewa. Rama ekintu kya Makirini kyoka tukijje mu ddiiro kiveewo. Ngenda tukiteekemu kubanga kireese kandi omusajja singa yandeetera Makirini ewange. Nomala n'otandika okwagala okweyogeza mbu simanyi nakuba Makirini nga gwe yaleeta Makirini ewange ng'omuzina n'omuleka n'emubuliri nga talina na kyakulya. Nze n'emuwa ekyokulya ng'ali mu buliri anenjaga n'okugamba olw'omuwala nga Ayisi mugobe wano n'ogaana. N'ogaana ngenda kulwana naye Hassan muno waali talina kyogenda kwogera nga sikirinaako bujulizi. Si bwe yasitula Makirini n'omuleeta ewaka ng'okazina n'okaleka mu buliri nga tekalina ne kyekalidde nze yakawange ekyokulya. Atali mubbi lwaki omukweka? Mulage mu kamera wabasa. Rama yali mukwano gwa Makirini, yali mukazi we. Yali mukazi we ye yamuleeta ewaka. Ate lwaki wali Kushegera ye yamuleeta ewaka. Ye yamuleeta ewaka wange era n'olunaku Makirini watwala empale ze ez'omunda mbu watwala zaaki? Nazitwala kuba namanya mpiso teyeesigamwa. Olaba avuma Big Joe yamubeeza ku Dubai, omwo yavuma Big Joe yamubeesabeesa mu Dubai, nza nitwateefuulire nazitwala zo era nzirina mulimu bbi zakwata wakati nga ziraga namanya kozi yali ankozeeko ataaka nga nkyali mu Dubai nensika and I recorded hand era namulikodinga kuba namanya for self nakikola for safety sinti ndi mubi for safety nakikola bekituuseewo. Avumye mukazi wange nze nsirikira ebyama bye. Ebyo bye biri mu bulamu bwa Donasiya. Kansuubire nti nno obutambi obwo mwabulabye bulungi nnyo, nze nzizeemu budde. Era nga neebuuza gwalabye buno obutambi Donasiya omuwa magezi ki? Gulowooza ki ekiviirako Donasiya okubeeramu eno embeera? I mean muwala mulungi, muwala musiraamu, akoze ebbanga eriwera wuyo agenzeko Saudi Arabia, akoleddeko Congo, akoleddeko Sudaani, agenzeko Dubai, ebintu bikyagaanye. Kati wano twebuuza mazima ensonga ki ddala ki ekiri awo? Bikolimo bye bingi, tasaaba bulungi, tasaala bulungi, bukyayi
fitina kiki njagala abaana abawala tuyigire mu mbeera ya donasi eno saagala tugitwale nga yakubalaata ate saagala muntu yenna avuma nti oveeyo gw'omuvume otandika okugamba kino kimugwanidde otandika omusabire saala embi otandika okugamba era bino era biri after all oli mwana muwala kati woba ng'oli mwana muwala tolina sabira mwana muwala munno bibi no however much alina kye yakola tuulako ebbali ogambe what if it was me tandika kwegendereza bwegendereza ogambe ensi eno mazima ddala teyeetaaga kuleekaana yes kuba nange adita nakiga ensi eno teyeetaaga kuleekaana baddiyazi ensi eno teyeetaaga ntalo teweetaaga kuyomba na muntu okumalako teweetaaga kukyawa muntu okumalako no you can still make it nga toyombye na muntu osobola okuwangula nga totaddeewo mpalana na muntu yenna you get naye gy'okoma okuba nti buli muntu gw'omusongamu ennwe buli muntu oyagala olwane naye buli muntu oyagala oyombe naye buli muntu oyagala obeereko n'ekyomugamba weefudde ayina ommo kino gwakimanyi ono gw'omumanyi n'oyingirira ne by'otalina kuyingirira eyo gye muwawamula emizimu emisambwa entwe gy'omuwawamula ebiiso bannange mu nsi eno gye tubeeramu abantu tebatwagala ensi eno gye tubeeramu abantu baakoowa ensi eno gye tubeeramu abantu balina emitima emibi abantu balina fitina abantu batta abantu baloga abantu bakolima ebyo nno nze muzadde wange yabingamba kyova olaba am as low as a private part nze ndi low ekitegedde bulungi seewanika nakuvaako sivuma nakuvaako olw'ensonga nsobola okwogera kyenjogedde nga sivumye ne kituuka nsobola okweyisa mu nneeyisa yange eya bulijjo abantu ne basigala nga tebanjagala oba ne banjagala so siina kukaka kintu kyonna ekyo nakiyiga naye gy'okoma okukaka abantu bakubeereko okaka abantu bakwagale okaka abantu bakurecognizinge nti gy'oli okaka abantu bakwogereko mwogenda okukolera ensobi kansubira mwenna mwalaba ebyatuuka ku Sheila Price baali baagala kumutta nno omuntu najja ennyumba n'agikumako omuliro ng'akimanyi mulimu omuntu mulimu omukyala omuzadde ayina n'omwana n'abakumirako omuliro ku nnyumba if it wasn't good Samaritans Sheila Price would have been no more today mutunule ku wani mulabe ku chicken bamukubye emirundi n'emirundi and recently yasembeyo mukuba ye muntu bulijjo gwawagira naye nga lwaki abantu batukolako ebikolobiro not because nti oba tulina kye tubakoze ebiseera ebisinga n'ebigambo ebituvaamu bye twogera abantu bibanyiiza oba oyogedde kirungi oba kibi so it's up to you ogenda kwetwala otya ensi ogenda gibeeramu otya ojjamu mikwano oba ojjamu balabi ojjamu ntalo oba ojjamu ssanyu so wano nsiiba mbagamba baana mmwe abaana ab'obuwala ensi mugirabe bulabe mugiyitemu buyisi temwekaka kukola bintu bye mutalina kukola olw'ensonga the more you try oba the more you force things ogenda funa ebizibu be you ebisigadde bireke so donasia obulamu bwe weewute obuli right now obulamu bwakuziringitana bulamu bw'amaziga bulamu bwamukolimira bamama fina bonna abavumye avumye abazadde b'abantu avumye abaana b'abantu akoze ebintu bingi nnyo so at the end of the day akungudde ki akungula maziga yenze Sheila Adita kamanye ndowooza katambi nga kaneeno impagala nnyo